Twebaza Katonda abukeseza mu kyago olwaleero. Tumwebaza lw'ekisa kino okwagala kwe. Asaanidde okutenderezebwa, okusinzibwa n'okugulumizibwa amawanga gonna. Oyo eyatonda eggulu n'ensi, eyatonda emyoyo ate n'agiteekamu mibiri, agikuumiramu ate agiggyamu. Kale tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo, ate nitumwebaza olw'obukuumi bwe bulijjo. Bingi bye tuyitamu bye tumanya, bingi bye tuyitamu bye tutamanya, naye ye asobola okumanya bye tutamanyi, ategeera bye tutategeera. Kale tumwekwate asobole okufuuka omuwolereza waffe mu mbeera zonna ez'enjawulo. Nyongera okusaasira bannaffe mwenna abafuna okusoomooza okw'enjawulo, abali mu buyinike obw'enjawulo. Ewaffe mu nkuluze eya Kabaka twafiiriddwa mukozi munnaffe Nelson Douglas Ssenyonjo. Yatufaako era nyongera okutegeeza abawuliriza nti olwaleero wajja kubeerayo okumusabira ku ssaawa 9 ku Lutikko e Namirembe, ate oluvannyuma wakuziikibwa enkya Emigamba e Masaka ku lw'Ebukakataawo essaawa 8. Kitalo ekya mu Uganda waffe oyo, era twongera okusaba Mukama Katonda amusaasire ate amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nyongera okusaasira mwenna abafiiriddwa abantu bammwe. Kiseera tekibeera kyangu okuviibwako omuntu gw'olaba era gw'obadde otambula naye ekiseera. Kale tubasaasira nga tubagumya. Naye ng'abakkiriza tugamba nti ye nannyini byonna. Ebiringa ebirungi mu maaso gaffe ate n'ebyo ebiringa ebibi mu maaso gaffe. Takola nsobi, twongera okumwekwasa ayongera okutunyweza n'okwongera okusoma n'okutegeera ebyo ebitonotono ku nkola ze. Ffe tulinga effumu libaako omuwunda ne libaako olunyago ate n'olulimi. Omuntu bw'alisimba wansi, omuwunda gunywera mu ttaka naggumira, omuntu n'aba olunyago oluyunga w'aba ayimiridde ne gy'aba atunudde. Tosobola kutunula mu ggulu okuggyako ng'oyimiridde ku ttaka. Kale twongere nnyo okusaba ekisa kya Katonda atuwe okumanya, okutegeera n'amagezi, tubikkulirwe ebyo bye tuba tubikkula, ate tusobole okuwuliriza ebyo bye tuba tuwulidde, ate tusobole okubiggyamu ebyo ebibeera byekwese. Olwaleero enzingu ziweze 21, ezzooba lya Gatonnya, eddaaza lya Mukama waffe 2023. Nyongera okubakubiriza mu program Manya Kyoli Manya Omulimu Gwo nti munyweza abaana. Waakiri ensimbi nga zikubuze
ezimutwala mu ssomero lye walirowoozezza nti linaamugunjula mu nnono ezo z'oyagala era z'okkiririzaamu. Mukuze bulungi, newankubadde ng'akuze talyerabira era taliva mu kkubo eryo lye wamuteekamu. Mumenye obuswanyu, mubusitule mu ngalo zammwe. Abaana mubagunjule, bwe tubagamba nti mukube talifa olyoke onye emmeeme eyo okuzikira, tetugamba nti mukubo omutte bussi, nedda. Mugunjule, omubonereze waasaanidde okubonerezebwa, kubanga olukalu lwaliko luno oluddugavu terulina kisa, terulina kisa. Kale mukuze abaana, munyweze abaana, mubakulize mu mpisa ezaffe, ate mubateekemu n'empisa ez'obuntu bulamu, bakulenga bantu ab'ensa. Newankubadde nga bingi bye bayaayanira tebabirina, naye Katonda yatuwa ekisa, yatuwa okumanya, okutegeera n'amagezi. Abo baganoonya ne bagabikkula bagazuula kubanga gali mu bo. Ekyo kye kyenkizo kye yatuwa, yakituwa era weegali. Abaganoonya ne bagavumbula bagazuula kubanga gali mu bo. Nabwe kityo mukuze abaana, kubanga y'ensi ennamu eyogerwako era y'ensi y'ebiseera ebiddako. Kitukosa bwe tusanga abaana abato ne tutunuulira emize egizze mu bo, nga bwe tutunuulira embeera eyo tulabira ddala ekizikiza ekibi. Nabagamba nti ekizikiza tekiba kibi, ne waliwo ekizikiza ekibi. Lwaki? Ekizikiza kiba kirungi kubanga ebintu byonna ebiramu bikulira mu kizikiza. Ne mbategeeza nti omwana akula yeekwese mu lubuto lwa nnyina, era ne mbategeeza nti ekimera kyonna kisooka kwekweka mu ttaka ne kibanga ekivunda mu kizikiza ate ne kivaamu obulamu. Ekitegeeza ekizikiza ye maama w'ekitangaala, naye ate kisobola okubeera ekibi nga tekitegeerekese ne kikulira mu baana n'obafiirwa. Kale mubakulize mu kitangaala eky'okumanya, okutegeera n'amagezi, basobole okukula nga bategeera ebintu bino ate babikozese bibayambe mu bulamu bwabwe. Dimansi ewedde tuzze tutunuulira ebintu eby'enjawulo bye twali tunuddeko nga tutambula naddala mu bulamu ne mu mwaka. Ebintu byonna bye tuzze twogerako mazima ddala mbirabidde mu dimansi emu, ate ne nnyongera okubikakasa n'obukulu bwabyo gye twatandikira eri okuva eri, nti obuvubuka bukolerere obukulu, obukulu buteekereteekere obukadde. Ne tugamba nti omuntu tunuulira obulamu bwo ne by'oyitamu, ebintu bingi bye tuzze twogera. Twagala tubikomekkereze mu dimansi eno. Ekisooka eky'olwaleero, musige mu mpya zammwe oba mu nnyumba zammwe, mu famire zammwe, bw'ofuna obusobozi n'ekisa Katonda n'akuwaako ebyo by'aba akuwadde, fuba nga bw'osobola okusitula abantu bo abakwetoolodde. Twasinzira wano ne ku terefayina ne tubategeeza lwaki empya z'abaddugavu bwe zigwira ddala, naddala wano ewaffe. Omuntu omanyi Katonda tasobola kukuba nnyumba yonna kigwo, si kyangu. Kale enju oba eyinza okugwa naye tasobola kukuba luggya lwonna kigwo. Abaako
abo basitulayo era n'abakozesa byabakozesezza si ku maanyi gaabwe era si magezi gaabwe wabula nga abasitudde olw'ensonga babeere ekitangaala mu mpya ezo. Ne tugamba nti bwakusitula obuvunaanyizibwa bwo kwe kufuba okulaba ng'oddayo ositule banno. Lwaki empya zaffe zigwa ne zigwira ddala omuntu omu n'agwa n'abanga gy'obeera ye yali nannyini lujja olwo? Kwe kuba nti bw'asituka taddayo kunona balala. Twagala nnyo okubeera bukatonda obutono mu bantu baffe. Bw'ofuna n'ogulumira era ne weegulumiza n'obeera awo ng'oyagala abantu bonna bakwetooloole babeere nga bali ku ggwe bakuwaana buwaanyi bakusinza, kwegamba ne wejja mu kifaananyi eky'obuntu n'oyagala okuyingira ekifaananyi eky'obutonzi tosobola kwenkanankana yadde okuliraana obutonzi. Lwaki? Kubanga oli kantu katini nnyo, olinga akawuka. Nga naawe bw'otambula n'obulinnya nga tofuddeeyo, naawe bw'otyo bw'oli mu maaso g'obutonzi tosobola kubwenkanankana. Mu geography bwe baba basomesa abaana babagamba nti the higher you go the cooler it becomes. Gy'okoma okugenda waggulu obunnyogovu gye bukoma okweyongera, ekitegeeza nti gy'okoma okufuna okubikkulirwa, okumanya n'okutegeera ku byama by'obwakabaka bwa Katonda, gy'olina okukoma okukkakkana n'okwekkakkanya, kubanga okitegeera nti tolina ky'oli. Era kampite wano nammwe mbategeeza abalina kye muli, abalowooza nti mulina kye muli, tolina ky'oli. Naawe ofunye ekisa kya Katonda n'ositulwa. Si gwe osinga banno okukola, mu butuufu waliwo akusinga okukola naye talina ky'olina. Si gwe osinga okutegeera, mu butuufu waliwo abagezi b'osanga nga mugezi naye nga tafaanana nga bw'ofaanana. Si gwe osinga banno okutereka, waliwo n'abaterese emyaka 2 egiyise nga bazze batereka, naye gwe oterekedde emyaka 5 n'ofuuka ekyo ky'oli. Kale kibeera kisa okuva mu butalabika obutuwa ekisa okuggyayo ebyo ebiba byakwekeba mu ffe tusobole okubiraga ensi. Bw'osituka newankubadde kizibu era kikaluubiriza okusitula eŋŋanda nti oyinza okwagala obatunuze eno oba oyinza okwagala osange munno omutunuze eno nga lyatunudde eri najja ddira ekikolwa kye ekirungi era ekirimu ebigendererwa ebirungi n'akifuula ekibi. Newankubadde si kyangu naye ate oteekwa okukikola, kubanga ku nkomerero ya byonna emikwano gijja kuyimirirawo kituufu naye gijja kuyimirira na ŋŋanda zo. Kale ddayo mu nnyumba yammwe gye wafubuutuka, tokola kukusiima baako b'osobodde okusitula omu 2 obeeko obatuusa ate nabo basigemu ensigo ey'okwagala okusitula abalala. Oluvannyuma nga mugenda mweyunga bwe mutyo mpola, ennyumba ejja kuggumira. Ekizibu bwe kitomera ennyumba, ono n'ono n'oli ne bakuŋŋaanya amaanyi, ekyali badde kizitoowa kyanguwa. Mwabeetuumyeko obusobozi nga temubugabanya, ekizibu bwe kigwa ne babatuukirira, n'omulala najja ne bawera 10, mutandika okubeekaanya, nammwe kibazitoowerera. Musitule ennyumba zammwe. Ennyumba bwe zinaasituka nga bwe nakyogera luli, empya zijja kusituka. Empya bwe zinaanywera ennyiriri zijja kuguma. Ennyiriri bwe zinaaguma amasiga gajja kuggumira. Amasiga bwe ganaggumira emituba gijja kunywera. Emituba bwe ginaanywera amasiga gajja kuggumira. Amasiga bwe ganaggumira obusolya bujja kusobola okubikka ebintu byonna ebisigadde.
ebiri wansi waabwo. Kale omwaka guno tukyali mu Gatonnya era leero tukomekkereza amasomo gano. Zimba abakwetoolodde oleme kubeera kakatonda akatono oba oleme okubeera ow'eriisa erimu ow'ettulu muba muzibe. Basitule ogende ng'obalaga n'oli omuwa omukisa oluvannyuma nga musobodde okuyungagana. Ate nammwe bwe bagezaako okusitula mutegeere nti tekikolebwa mu bubi wabula kikolebwa mu bulungi okukyusa obulamu bw'ennyumba yammwe n'oluggya lwammwe. Omuntu ajja n'ayagala okukulaga ekkubo ettuufu n'olowooza akwepankirako, n'olowooza akwewaanirako, n'olowooza akuduulira. Akuyamba, tosobola kufuna kye wakyawa. Tosobola kubanga okeera ku makya Katonda omusaba ensimbi ozinoonya ate nga wakyawa abagagga. Bw'oba wakyawa abagagga kitegeeza wakyawa kye bali, wakyawa ensimbi. Kati gw'oyaniriza otya ate ky'otayagala mu bulamu bwo? Temukyawa bannammwe abo Katonda baasitudde mu mpya zammwe, mubasabire Katonda abawe ekisa okumanya n'okutegeera n'amagezi okutegeera bye bateekeddwa okukola era babikole. Mubasitule mubanyweze, muyimirirewo ku lwabwe kubanga ye ttaala yammwe. Ngobeera mukazi sabira omwami wo kubanga ye ttaala yo. Bwembeera mu nnyumba oyo asituse mumuwagire, bwe baayo embeera emutomera muyimirireewo ng'ekisenge kye. Bw'atandika omulimu muguwagire, mugutunde. Bwaggulawo edduuka mulitunde, musikirize n'abalala. Mmwe kennyini bannannyini musooke. Ekyo bwe tunaakikola tujja kunyweza emikisa mu mpya zaffe era tujja kusobola okutuuka ne ku bye twagala mangu nga tetukaluubirizza. Ekisembayo weewe ekitiibwa omanye nti byonna togenda kubitegeera mu nsi. Teri musajja ali ku ntikko ya kumanya kutegeera na magezi. Teriiyo muntu asobola kugamba nti ye byonna mu nsi abitegedde. Ekyo Katonda tasobola kukikola. Aleeta oli ng'asobola kukanika, n'aleeta ggwe ng'osobola kuvuga. Gwavuga osobole okukwatagana n'akanika, musobole okutambulira ewamu nga wooli otambuza obulamu naye nga n'akanika naye atambuza obubwe kubanga asobola okukola ekyo ky'ateekwa okukola. Byonna togenda kubitegeera mu nsi nga bwe twagamba mu nnyingo eri, baako ky'okwata otegeere era ofuuke kafulu mu kyo. Bw'oba mwezi bagambe nti gw'osinga okwera mu beezi bonna. Yera nga tewabangawo muntu ayeera kukwenkana. Vuga nga tewabeerangawo muntu asobola kuvuga kukwenkana. Nga bwe baba banoonya abavuzi boogera ku linnya lyo, waakiri obeeremu abo ababiri abasooka. Mu ekyo ky'okola omulembe guno tegukyanyweza bye gukola. Omuntu ayagala abeere wano ne wali, kiki ekitambula? Buli kiseera babuuza kiki ekitambula. Byonna mu nsi bitambula. Wabula abamu basalawo kubaako bye batambuza ate n'abalala ne batambuza ebirala. Naawe baako ky'okwata okitambuze mu mwaka guno, ate weeweeyo mu kyo okikole n'amaanyi, okinoonyezeemu okutegeera n'amagezi, okinywereremu era okikwata okinyweze. Mbakakasa ng'omuntu amaliridde okutambulira mu kkubo eryo eryamuweebwa, Katonda aba yamuwa amaanyi agaseeteeza ensozi z'olugendo lwe. Aba yamuwa amaanyi agagulumiza ebikko by'olugendo lwe. Singa asigala mu kkubo eryo n'anywera, tugezesebwa era tujja kugezesebwa. Naye tukkiriza nti oyo ali mu ffe alambika ebigere byaffe, si mu bubi wabula ku lw'obulungi bwe ate naffe, kubanga atutuma okubikkula ebyo ebyabikkibwa mu mirembe egiyise, n'atutuma tubibikkulire
emirembe gino basobole okubaako bye bafunira babitegeere omulimu gwe tujja okukola ng'akyatusobozesezza era ng'atusobozesa tujja kugukola nga tujja wano okubategeeza ebyo ebiteekeddwa okukolebwa. Kale omwezi bwe gwatandika n'omwaka guno okutwalira awamu waliwo by'oyagala okutuukako. Bw'onoogatta ebintu ebyo bye tuzze twogera mu dimansi zino 3 ng'obadde ofuna akapapula buli lwe tuba twogera n'owandiika n'obiddiŋŋana ate n'obisomesa ab'omu nnyumba yo n'obigabanako n'ab'omu luggya lwammwe ne mugenda nga mubitambuza, tukkiriza ebirala byonna bye tunaddamu okusomesa okuva kaakano binaagwa ku ttaka eggimu. Ensigo ezo zinaameruka era ne zimera ne zivaamu bingi. Amaanyi tegali wanene, amaanyi gali mu buntu obutono, era ensi tefugibwa bintu binene, ensi efugibwa obuntu obutono. Abo abeewaayo okutegeera obwo obulinga obutono mu maaso gaabwe so nga bukwese ebisukkulumu by'ensi basobola okubaako bye batambuza. Ate obwo obutono bwe bumu ku bintu bino bye tugabana nammwe era by'osobola okuwuliriza n'okomaawo n'ogamba ebyo mbimanyi mbitegeera. Naye olw'obutasiriikirira kuyimirira osaba omwoyo gwo gweddiiza obuvunaanyizibwa ku bwongo bwo oleme okudduka n'ensi, wabula olambikibwe ggwe. Ensi oyinza okugiddukamu emisinde gyonna naye era embiro n'otozimalaako. Ate nga batugamba obulamu si kufubuutuka wabula kumalako mbiro. Bw'oba oyagala okugasa mu mwaka guno, bw'oba oyagala okubeera ow'omugaso eri ggwe n'abo abakwetoolodde, funa akadde weefumitirize ku bintu ebyo. Tetusobola kudduka kugoba nsimbi kubanga zidduka nnyo, baziyita currency, ekiva mu current ekitegeeza okukulukuta kw'amazzi. Tetusobola kuzisanga kubanga amazzi agayise wano kaakano si geego aganaddamu okuyitawo wayitawo amalala. Naye ekisobola okuteega ensimbi ze tunoonya gy'emirimu, kubanga bwe tukola obulungi emirimu gidduka ne gigenda wala ne gisookayo ensimbi ne gituteega. Kale mbakubiriza muyayaanire okumanya n'okutegeera, muyayaanire amagezi era mugawe ekitiibwa, muganoonye, musasule omutango n'omuwendo gwonna oguliwo, musobole okugafuna, mugakozese, so okwezimba mwekka wabula okuzimba emyaka n'emyaka, era buli omu ali waali ng'aggyeko okwagala okufuna nga ye bw'ali. Kituufu, naye alowooze ku abo ab'ekikumi, 2, 3, 4, 5 n'olukaaga abalibeerawo nga bava mu ntumbweze nga batambulidde mu musaayi gwe. Balifaanana batya? Balibeera batya? Balitegeera ki? Balisoma ki ne bagamba nti ku mirembe giri egy'abajjajjaffe baatuula ne bagamba bwe bati ne bwe bati ne basobola okuzimba ensi ennamu, balyoke baggyeyo amasomo ago okugakozesa mu bulamu bwabwe. Njagala okubeebaza okuwaayo ekiseera ekiwanvu era ekinene okuwuliriza programs zino. Joakim ne muganda wange Francis, enteekateeka yammwe tooza tujja gikola dimansi ejja olw'ekiseera mu nsaasire. Situnneebakako yadde, naye ate tubadde tulina okuva gye tubadde tujje wano tusobole okubaweereza. Kale naawe mu byokola, kola n'amaanyi go n'omutima gwo mu ddaaze lino, weeweeyo nga teweewaayo kitundu naye weeweereyo ddala. Ekitabo naawe osobola ndooza kati kiri ku ssuula ya 5 eteereddwayo ku YouTube. Genda ku YouTube, oluwumula lukyaliko, teekamu Ssenkaayi Foundation subscribe,
ekitabo kino bakitaddeyo mu maloboozi n'amaanyi g'obuntu gye kiri mu maloboozi ne programs zino gye ziri mu maloboozi. Muziddemu n'abaana bo bagiremu ky'obagiramu basomeseze okwo mpola mpola. Katonda ng'akuwadde ekisa tebasobola kuwuliriza maloboozi gano, emyoyo gyabwe ne gitakwatibwako, bajja kukyusa obulamu, balivaamu embala eyo entuufu, naawe ne bakuwa essanyu. Lwaki? Kubanga newankubadde situli ba kitalo, naye ebyo ebyogerwa by'oyo ali mu ffe ate aweereddwa omukisa n'obuyinza okubyogera. Njagala okubaagaliza egganda lya Dimansi eno eddungi. Abanyolwa tubasaasirira, twongera okubagumya, era mbaagaliza ekiseera ekirungi tusinkane Dimansi ejja. Mukama Katonda nga emubeezi. Mwebale nnyo okuwuliriza. Osobola okunsindikira obubaka ku Watsapp 0757 237943 noti 757 23 7943. Tujja kwogera n'abaana bo, tujja kwogera n'abayizi bammwe, tujja kwogera n'abakozi bo na buli muntu yenna. Katonda abakuume, abawe obulamu obulungi, abawe ekisa ku mirimu gyammwe, abawe omwoyo w'okumanya okutegera n'amagezi n'okusingira ddala, abawe obulamu buli kye mukwatako kibeere kya mukisa. Katonda abakuume. Nze Simon Ssenkaayi, program manya kyoli manya omulimu gwo. Ssaabasajja Kabaka.